It's not about the colors on the surface. It goes beyond the land that I have trodden. It goes before me everywhere I go. It's in the way I live and walk and talk. We want to become a one voice. Because of that. In Uganda, yes. That's not what we want. And you can join a group because we are fighting for our freedom as a Ugandan. You were Ugandan because you were in Uganda. Close your businesses. You were in Uganda. And tomorrow don't open. Up to Saturday. What business? Close the business and you can join the group because we are fighting for our freedom. We are fighting As a Ugandan. Mugarewo oba mweyunga ku group mweyungeko atakuza kubanira twandibadde ofeeyo mugulawo ekiddako kibamaliriko mu kyonna Jawa jinja kala wo mu Uganda fena kikunyigira wamu lwaki mwagala okulaga abatuuse bana bizinesi bayange bizinesi koleki zikwalenyandiza ebintu ekyatemukulawo twagaddewo ku amaduuka kibaati gwe mutima gwa mubende atwakirabenakulwajjo muyingize ebintu enkya temugulawo paka Saturday awo tufune ekiddako emisolo gino basobole ogikendeeza emisolo gisusse omusolo gujja bagenda baleeta omusolo gwa infreeze. Omusolo gwa infreeze gugenda kusula kuba gusudde kampuni ennene kyetwagala tujoyininge eddoboozi wamu tusobole okuggalawo twekubira omulanga okitegedde nyabo leero ggalawo kati ggalawo enkya toggulawo mpaka Saturday fe bizinesi twazigadde oli mukozi ggalawo nyabo owulidde nyabo
oyo okalewo ogende okubire mukama wo tulina bizinesi netwazigadde tulina bizinesi ezisinga nezino twazigadde olina okumanya nti naffe tulina abaana tulina tukulinde enkya ofunye warning emala muwulire enkya temukulawo kukiddamu enkya mugalewo olunaku olw'enkya tugenda kubalulala tugamba bannayuganda bannaffe tugatte eddoboozi ffenna wamu emisolo gisobola okuba nga kyekitusumbu olunaku olw'enkya mukwano ebintu ebigenda okubaawo birala tumaze okufuna ekigamu mwenna mutunudde musibise kati mwogera ki kibale nnyo okwogera nga bakyali awo ate katugenda okubeera atabakaluka nnyo ekyana ky'omuntu anti bana gwe bakutte